ddwaliro ery'abakyala n'abaana abazaalibwa abakyali etamu tetulina eddwaliro etuta women community hospital. Tujja wano nga tukuza olunaku olw'abaana abazaalibwa nga tebatuuse tebannaba kutuuka budde bwa kuzaalibwa bwe tuyita etamu babies nga tugezaako okujjukiza abantu baffe aba bulijjo abakyala okusingira ddala kati tulina obusobozi okulabirira abaana abazaalibwa nga batono ate nga batono ddala oli ne bwazaalibwa ng'alina emyezi 6 kasi tojja mu ddwaliro nga bukyali omwana we asobola okubeerawo. Ate si wano wokka ne tugezaako okola nti obuweereza obwo bugenda ne mu malwaliro amalala tutwalira obudde okuteekamu ebyuma byonna bye twetaaga naye tutandise omulimu guno. So tugezaako okujjukiza abantu baffe abatuwuliriza nti return babies tufuna buli mwaka abaana abasukka mu 20,000 abazaalibwa nga tebannabakula buli mwaka. So abaana abo baba beetaaga babeere mu ddwaliro balabirirwe mu mikono gy'abakugu abamanyi okulabirira abaana abazaalibwa nga tebannabakula. Okujjukiza kuno tukukola nga twongera okuba kampeyini okukola kampeyini mu bantu okugamba n'abakyala nti tusobola n'okugendeza ku incidence kasita ogenda mu ddwaliro bw'ofuna olubuto n'ogenda mu ddwaliro ne babeera nga bakukebera n'otalinda kugenda. Ate n'ekirala ne tukendeeza chance ey'abakyala abazaala ng'abaana tebannabakula. Naye ate ne bw'ozaala nola nti mw'ozaalidde mu ddwaliro ne omwana oyo ne bamulabirira mangu ddala kubanga budde kasita buyitawo obutono obwana obwo obuto obutannaba buzaalibwa nga tebunnaba kutuuka buba bwetaaga babeere mu ebbugumu babuteekeko oxygen kubanga oluusi amabugwe gaabwe gaba tegannaba kuba bo be bamanyi okuba engeri gye basobola okukola okubunywesa amata oluusi buba tebusobola nakuyonga. So okuzaalira mu malwaliro kiyamba nnyo okula nti abaana abo babeerawo. Ekirala tusa okukaatiriza ensonga nti kati tulina obukugu mu ggwanga nti abaana baffe tebasaanidde kufa nti lwakuba bazaalibwa tebannaba kutuuka. Mujja kulaba mulabye stories mu neonatal unit obwana obwaza akamu kazaalibwa nga kalina half kilo naye nekavaamu nekafuka. Abama obwana bujja nga tebutuuse naye ng'ate bulina ne complications ezo endala zisobola okujjanjabibwa omwana n'akula nga talina complication ya prematurity. So ebyo byonna tugezaako okujjukiza abantu baffe tobuweereza weebuli naye twagala tukwatire wamu n'abantu ababulidde especially abakyala n'abaami okusapootinga abakyala baffe ababa bazadde abaana nga tebawera tebatuusiza obudde obw'okuzaalibwa abaami kubanga omukyala ono agenda kubeera mu ddwaliro so yeetaaga family support. So n'ebirala bajja kubyongerako ne balina PS kimu kyokka ekibuuzo nti olw'okuba baana bano abazaalibwa oluusi balemererwa okufuna amabeere bamaama okuddira nga minisitule tutuusewo okuzimba banki. Kati ekyo kibaawo abakyala abala abazaala nga tebannaba kutuusa budde baba tebalina mata mu mabeere gaabwe ate ng'omwana alina okutandika okukola kintu. So nga Ministry of Health ne bakwano baffe tutandise entegeka ey'okuteekawo milk bank, breast milk bank nti abalina amata amangi basobola okusharinga nabo ne batuwaako ne tutereka kati bwe tufuna obwana ng'obwo nga maama azadde nga talina mata tusobola okukozesa amata ago ne tugabulumya ne tuwa omukyalo oyo okukwalifayinga okutuwa amata
tusooka ne tukebera kubanga mmanyi nti abantu basobola oba omwana wange bw'afuna obulwadde n'abujja ku bantu balala tukebera amata ago ne tukebera omuntu gwe tugenda okugjako amata okugatereka kubanga amata geegamu wadde nga bakyala baba bali different amata gabeera geegamu so tukebera endwadde zonna ezisobola okuyita mu mata ago kasita omukyala aba ng'ali bulungi tusobola okukupa amata ago okugatereka netugawa omwana aba maama waata so eyo entegeka era tujja kubeera nga tugyongeramu